Okay, kale nkwaniriza nnyo nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kwetuli nnyo ku emboozi mu UG tubaako kubanga tukuleetera emboozi ez'enjawulo ne tuwayawayamuko ne twogera ku ebyo booli awo byetaaga okumanya n'okutegeera kacupa kano kadde wansi tetunagaba kubira bulanga abasajja balangalanga dda kale emboozi tuzireese na kakati nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tukwaniriza nnyo ndina omukyala akaviiri kokeeko kakati eyo wiigi oba nviirizo za ddala wiigi nkyalina obudde obugenda mu saaluuni no se enviiri za ddala enviiri ensibe wiigi enviiri enteekeko baziyita wiigi enviiri ensibe baziyita weave naye abakyala mulikomawo okutusiba ebiwaanyi tubeetegeramu ababitukoza Mayanjamu ababitukoza tufuuke balungi gye muli kubanga hips biwani tuzambala kakati ennyindo guna naba badi black ambu yakola sajala ennyindo nawe kana kukolako ennyindo esusa okuba ey'Abaganda kale tukwaniriza nnyo ndine naava tuze tuwayemuka emboozi abingi ebitambudde atusooka okusaasira omukyala Donizera ku lw'okufiirwa bbaawe taata w'abaana be yafiirire mu ggwanga lya Abu Dhabi gy'abadde abeera omusajja oyo omuzungu oyo yafudde kitalo nnyo nnyini ddala taata w'abaana be eyavudde mu bulamu bw'ensi tumusaasideko nnyo omukama omwami oyo amulamuze kisa Mr. James kibi nnyo naye byabadde bikyali awo eri omwami yabadde omukyala Donizera ng'ali mu maziga ate eyali bbaawe omukulu Big Guy ex-we omukulu owaawa ono yafudde ye mukulu nedda mbadde ngamba omukulu Big Guy mbagamba ndi mwongeddeko akatiibwako kuba yiba bumukula naye nga bannaye abalabi ba yugi emboozi mu yugi so nyabo olina okugitegeera ssebo kyane ekyasinza okuba ey'ettabu ankufuna naye nga mbanirizaako amanya gange nze Asha nava Namatabu the beautiful bwezi bali tobabuuzizaako ani zolo mbadde ntandise onono mwannyinange Mayanja era abako kituufu kyoyogedde so kakati Big Guy yasooka okuba obucupa twali tetunaona kujja mu kulonda atolekera campaign waliwo ekivulu kyali oba kyali kya Spice Diana ku Freedom City awo Big Guy ne bamukuba obucupa okugira okumutta obussi n'ayagala okulwana era nabaka ewalala ekivulu gye yagenda ewalala naye ne bamukubirayo obucupa si yeyeka omukulu Bebe Cool naye bamukuba obucupa erugo gaawo si yeyeka omukyala Catherine kusaasira ne bamukuba obucupa asaidize eri Masaka bwe yagenda ku kivulu naye namukubirayo obucupa enabugabo kakati Big Guy ndowooza biwedde afa Bannayuganda tetwerabiranga temutula nti byasirikamu nti okulonda kwagwa buli kimu kyagwa buli omu alina okudda ku mirimu gye naye twabatereka Abannayuganda batereka Muganda wa wano mulaba edduka babatereka kakati Big Guy bazimu ne bamukuba obucupa ku kivulu ekyabadde ku Jazz Pier Munyonyo ekivulu ekyo kyali kya Galaxy FM tebyatambudde bulungi bamukubye obucupa naye statement gye yabadde akola yabadde nti bannange politics yaggwa lwaki munkuba obucupa bannange ensonga endese wano mwena bayita mu Big Guy Fest 2022 naki bannange politics yaggwa buli agala Big Guy kola bwati kulenda waliko omukono thank you so much Galaxy FM kakati Big Guy nga kyagezako y'okunyonyo naye nga linga agamba nti bali badde oba bamusonyiwa oba bali badde babireka bali badde bamuvaako naye Big Guy kyalina okumanya nti abantu abatawagira gavumenti ya Museveni because ekyo tulina okukikkiriza nti waliwo abawagira gavumenti ya Museveni waliwo n'abatagiwagira kakati abatawagira gavumenti ya Museveni bakyalina ekkonda ku mutima olw'ensonga bo balina issues zaabwe bagamba nti Big Guy owagira gavumenti gye tutawagira bo gye bagamba nti ebanyigiriza Mayanja kankusala ekirimi abayimbi bano politics yaba affectinga nnyo kye batamanyi yayonoona emirimu gyabwe omusajja abasibye emyaka almost 3 years 2 years
2 years abasibye naye ng'obusungu bwaki abasinga abamu bamuyimbako mu nnyimba nga bamuvuma akoleki agende kwegamba edda tekyaliwo okuba nti abayimba babenyigiranga nnyo naye okuva Bobi Wine lwe yeesimbawo obwa pulezidenti abayimbi bano balina engeri gye bakiyingiramu bonna kyokka obukyayi ne bujja kati buli yali ku sayidi ya yero yo obukyayi weebuli era abayimbi aba yero simanyi kakati bakyabakuba biga kyalina okumanya nti abantu abatawagira mu 7 bakyali banyiivu olwensonga bo balina issues zaabwe esookedde bagamba nti abayimbi bano nga abafaanako Big Guy kati kuliko Big Guy kuliko Kusaasira kuliko Bebe Cool kuliko Full Figure n'abalaba gwo mu kkowe eryo bagamba nti abantu bali tuli basonyiwa kyokka newankubadde nti wadde Big Guy ye bamukubye obucupa naye era ku lunaku lwe lumu Bebe Cool naye yabadde ku kivulu ewalala era ye yayimbye ne batamukuba ki bucupa naye nga jjukira naye waaki kakati issues weeziri awo nti ekisookera ddala Big Guy essaawa zino tolina luyimba tolina kyogamba bantu ebyo ebiyimba byo byojja n'oyimba simanya mbu sibireka na bitegeera simanya nti alina biyimba awo byayimba kati ennyimba ezo Big Guy tolowooza nti zijja kukuyamba okukuweesa omukisa okulinnya ku stage oyimbe ng'abantu bakulinako n'obusungu oba okuwagira gavumenti gye batawagira Bebe Cool abadde ne music anawo music ojjako ne gyenvudde anawo ennyimba zazaakubaawo ennyimba ezikola ki abantu zibadde baagala ndi kati Bebe Cool newankubadde nti awagira NRM oba Museveni naye ye at least alinawo ku bantu kibayinza okumwagalako naye kati Big Guy tolina luyimba kyekisookera ddala tolina luyimba ate abantu bakulinako obusungu buli bwe baatereka okitegeera ate naye ekirala nti Big Guy abadde aganaaga mugeremu oba endala tujjukira nga tetunaba kujja mu kalulu Big Guy yavayo n'agenda ku mukutu gwa Facebook n'akola live recording n'abeerako ng'akaaba amaziga agamba nti NRM mbi nnyo bamukubye ebikono era n'agamba nti nno awulira nga emutamye ekitegeero yonso yatagifunyeemu takyasobola kuyimba wantu wonna bamukubye obucupa okubula okumutta obusi kati nga nti ekyo takifunyeemu kakati awo ate simanyi butya bwe yeekumakuma era ebiseera ebyo n'abeera nga apostinga ku Bobi Wine katono bw'ati ate nga jamupositingako awo kati abantu ne balowooza nti avuddeyo eri mu NRM akoze eki katono kasuke maleyo wano abo ne balowooza nti avuddeyo eri aze ku sayidi yaabwe ate tebamanya butya bwe yaddayo eri okitegeera kati ebintu ebyo byonna bwobigatta nti binyiiza abantu abamu ne bakulaba ng'omuntu eyeefudde ekitagasa okitegeera okola nga atali stede kakati bw'obala Big Guy okuba nti kati saazo talina luyimba ekyokubiri nti abadde aganaga nti adisappointiza abantu abawagira oba oliawo kyatawagira oba kyawagira nga bo tebakiwagira oba oliawo obusungu ne buvaawo kakati Big Guy zeno za kyeyalikoze singa abadde mugezi simanyi sente bwe yazikozesa ze baamuwa mu NRM naye nze ku lwange ndowooza yalibadde akola ebirala olw'ensonga kuyimba yali kuvuddemu yazimba ewaabwe nekazo ezitikazo yazimba andi akati okuzimba ennyumba kiyinza ng'ennyumba zabapangisa yakusulamu yalinga like nga maduka mu maaso naye nze muwa amagezi ga muganda wange Big Guy mayanja baire muganda wo Big Guy abantu betondere muganda wange naawe abantu abetondere baganda bange mbamanyi oba baganda bange mbamanyi nze ngamba kolayo oluyimba olupya wetondera abantu naddala abayimbi yero yaba affectinga nnyo simanyi we mugenda kiza nalabyeko ne Kusaasira yetonze yakoze andi kakati bwe yeetonda kitegeeza nti mwena mwavuddemu aze ku side ya nopo ba kibiina ekirala kyonna ekyakusaasa kyonayogerako kyali era naye kwemulugunya gagamba nti NRM temuyambye agikoledde yateekamu sente ze wanene mu kalulu okukola projekiti ez'enjawulo nga zikolera abavubuka n'abantu be NRM naye gagamba nti tafunyeemu bamusenza luti okitegeera naye yavayo awo naye nga yeemulugunya
kyendowooza nti nooba oli awo abantu bano bagenda kufuna okusomoozebwa abalinga kusaasira abalinga bigayi abalinga kusaasira ogola balina ennyimba nnyingi nnyo mu studio alina ennyimba zakoze yewa jona naye nga tazita okitegeera simanyi lwaki naye nga era ndowooza kimuaffectinga byebinera ebyobufuzi bye bawaddemu okitegeera kakati omuntu eyali mu bintu ebyo omuyimbi yali mu bintu ebyo naye nga tolina kyotegese nga sente wazikozesa bubi oba nga tewazifuna nakyo kisoboka kulowooza nti omusajja yaliyo ng'afuna sente naye nga teyazifuna okitegeera so bw'oba nga tewazifuna oba nga wazifuna n'ozikozesa bubi ogenda kulaba ennaku nekyamanja kyembadde nkugamba nti abayimbi sigamba nti oba bakola bubi wabula kye bakola ensobi buli muntu okuvayo okulaga sayidi ye okimanyi kati abalaga nuupu bwe balina emirembe walukagolabye kye yakoze egundi ewaabwe maya yajjuza bwati okitegeera kuba ye wa nuupu abantu ba wano saawa zino bategeera ki nuupu kati buli wa yero ye bannange wakulaba nnaku era bigayi muganda wange nkusaasiddeko kuba bagenda kukuba obucupa naye ate mulimu abajja okukola kati nga bwe nkugambye nti bebeku naye yabadde nesho ku lunaku lwe lumu naye ate yayimbye navayo nga tebamukubye bucupa naye kati issues ziri bbiri bw'ojja nga tomanyi kuyimba nga tolina luyimba nga towanyiizanyiiza dde abantu akacupa kajja kukutta okujjako beera n'oluyimba abantu bakube eno kati Kamiliyoni olaba Kamiliyoni anyiizizza abantu ku nsi kuno Kamiliyoni anyiizizza abantu akoze buli kya busiru kyonna akoze buli kibi kyonna kwegamba abantu n'abanyiiza naye Kamiliyoni olunyiiza abantu ng'ayingira mu studio nga yeggalira ng'anoonya ekiyimba ng'akikubawo nga babyerabira andi ng'abantu bakidigida bwe bajja ku stage bino bate bakyabijjukira fine kale bazi kuba babijjukira naye olwokuba nti yabakolaki bannayuganda bigayi yabakolaki so kati bigayi on'okwetereeza ssebo bwera bw'oba nga sente wazikozesa bubi nga wazifuna n'ozikozesa bubi oba tewazifuna kakati on'okwetereeza kakasa nti nno weegayirira odde wa Donizera mu bitiibwa kuba kati oli omukulu oli agenze ebyobugagga Donizera agenda kubisigaza kubanga Donizera waliwo namulabako ku live ng'ayogera kati nga mbiye muli nga gunjiga gye ayogeramu nga linga agamba nti singa bigayi bukera ku makya namwetondera namugamba nsonyiwa nakola vulugu biki byaliwo naye tuddiŋŋane nga tiitalina buzibu nga tuze mu normal sense nga ndi mu normal sense zange sitamidde uno nywa soda bigayi abeere gyali bannange kiri kizibu mayani Donizera kizibu oli mukyala we yamanyire ennaku yamwanga anti bigayi anonya kubeera bulungi baba anonya okubeera obulungi bina alina okubigumira bannange nze nobeera olina sente ezo naye ng'owemula n'otuuka okulaga abaana bo obwerere bwo mukwano nedda naye nga bannayuganda bannaaye bigayi mujjeko obusomu musonyiwe bannayuganda basonyiwe politics yaggwa bannayuganda bagamba nti lockdown bagivaamu endongo bagita naye bigayi toli mute okyali mu lockdown bajja kukuba obucupa so abantu balina ensonga zaabwe booli awo kubanga nabo toyinza kukola ki nokuba ate ne bigayi naye alina eddembe lye ery'okuyimba naye nga nabo balina ensonga zaabwe kubanga kati awo simanyi banakikolera naye nga bigayi alina okwetereeza talina kukola nga bisatu baba alinayo bizinesi zakolayo asooka azinyweze kubanga kokuyimba koleka tikujja kuba kutuufu ku saidi ye oba sikyo afune ayimbe ebyeddala afune oluyimba kubanga mozi muyugi so bigayi obubaka bwe butukuwadde tusaba weetereeze gyekisinga obukulu weetereeze kathani kusaasira naawe weetereeze bebe cool ye akigezagezaako naye mwena mwetaka kwetereeza tusobola okuba nga tutambula bulungi nnyo
mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr Wagwan n'omukyala owakaveere naye ng'oluyimba lwa Bebe Cool gye nvudde nkyalwetegereza okyalwetegereza otya abalayibambazi muyugi mubeere bulungi katono tulina pampak kyekiriyo pampak tubeere netukiringa awo mpolampo tukwasiganya ensonga zonna wali mu magezi kyokka ate bwe tuva ku pampak ate ne tusiibira ku big boys wali wonna ne ba big boys bonna so bwe tubeere awo mpolampola oyitayo ko ne tunywamukko ne tulyamukko ne tukwasiganya awatali tabu yonna kale fe tubatadde